Yeah man, wayase ogamba otya oli steady kyekiriwo muganda wange kansubire oli bulungi ddala awetogerera Eddie Kenzo Edlisa Msuza Kenzo agenze mu maaso n'okuba nti yafuna omukyala omupya ow'ettabu mukyala Mboko Fire ebisigaddewo bye tugenda okuba nti tukutuusako right about now osobola okuba nti obifuna tukwanirizaako mu kutugafiya omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi Bampita Rich Boy Max Sudi Junior. Team England muliwa Euro 2020 mumulabye 2021 I think Euro nabo kityo agenze maso nokuba nti atambula Bungereza agenze maso nokuba nti esabula omu Germany taliko so namwe bawagira soka mbatumideko bachali bange agenze okulaba ka Raheem Sterling ngakyo sawa tembilezi nengamba big up nange lunakulwale tulina Kenzo nabo kityo asobola okuba nti asatualinga future oluvannyuma okuba nti Rema yamulekawo yafunye beautiful queen era nga kyaweddemu ababadde bagamba nti muwulu ddala Kenzo byagenda maaso nokuba nti yeegana omukyala mu mawulire ddala ogenda kakasa nti omukyala wa tabu era nga omukyala ono ava waabwe Rwanda nensi bwe batu bagamba omukyala ono ava waabwe Rwanda bwe batugamba yes nkwaniriza mpola ku mukutu ogwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya eddoboozi Bamutantambi Jimso namanu Kibuya Maksudi Junior kutambulira ngo kunesiga okubeeramu eva n'okusobola okuba nti otambula now wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Edlisa Msuza Kenzo Sanyu Jerere omwana yagamba ati njagala tulye fene nga bwetwekuba ensigo bwetuzanyisa ensigo omwana waliwo omwana yayimba bamuyita record era yagamba nti njagala tulye fene beno wetuzanyisa ensigo now Kenzo atandise okuba nti alya fene bwazanyisa ezo zenyini ezo zesagala atandise okuba nti azikola ki azizanyisa ebbanga lyayitawo lya myaka 2 Kenzo yasobola okuba nti omukyala agenda mu maaso kuba nti amutabukako ngamba Rema Namakula Sebunya nkugambye emyaka gyali 2 Kenzo yasobola okuba nti akita ne Rema Namakula yali 2019 Rema yasobola okuba nti akimakinga official nti agenda mu maaso okuba nti atambuza obulamu bwe ddala bwe yafuna omusajja amanyikiddwa nga Dr. Mza Sebunya abatandika okukola ebintu by'ekikulu mu nyumba ya Kenzo era yagibalekera n'abeera esekuku mpola nga Kenzo bakola emirimu emirala Kenzo natambula muddala Rema bamutwala Kenzo nakaba amaziga natandika okuyita gavumenti weyayo nagamba wa bwesitusiza olulimi Luganda kabaka Buganda obadde akwegamba yali Tabo Njerere Sheikh Muzata namugamba nti omusajja yekuba bupini nakuba bu balance abasajja abo abalinga abalina ebintu abasajja bannabwe babawomerwa mpola awono natandika okaba amaziga nagamba bulavu nigabo sabye koze bulina makulu yadde era nga mpola Kenzo yagenda mu maaso nokuba nti akaba bagamba zikusooka zitakuvanga mabega yes okubwesoka sikwe kubulya naye nga ate n'omuntu aseka ennyo aseka obulungi yaseka mu kusambayo mu kusooka gabeera maziga naye muganda wange bw'obikola mulo bikolera ddala byonna ne bigenda mu maaso nokuba nti bituuka wetwogerera Kenzo takyali muwulu gamba kyaliwo nti Jimso yagambye yes kati mugambe Jimso agambye Kenzo si muwulu gwe obanga osubiramu Edlisa Msuza Kenzo akyali muwulu genda ogambe kyaliwo nti Jimso agambye Kenzo yafunye omukyala wetwogerera Love Nigasemye Kozo Super Daddy Super Duper Lover International BET winner mpola agenze mu maaso n'okuba nti yafuna omukyala omupyemboko akawala kalungi basobola okuba nti family zeraba mpola kaba mu family nungi akawala kano katabu katono ka brownie kwegamba kona kale so beautiful ensi yonna yalwedde erindira Kenzo mukazi bannange otunya omuwala ono omanya obulungi bw'omukyala omusajja yabumanyi era nga bw'obanga oli mukyala ng'omanya oli mulungi nedda boy omusajja yamanya obulungi bw'omukyala kubanga yagenda na testinga kumva nga gwe omukyala bw'omanyi embavu eziwooma so omusajja obulungi bw'omusajja bugenda mu maaso n'okuba nti butestingibwako omusajja obulungi bw'omukyala bugenda mu maaso n'okuba nti butestingibwako
okuvaako omusajja era nga wetwogerera Musuuza Kenzo kyawedde dda omukyala yamufunye Mboko Fire atamanyirwe namakulu ebyaddala mullo era nga omukyala ono mulungi ddala yadde nga timutestingangako mujja kugamba namutestingangako kubangambye nti abasajja bebasinga okuba nti batesinga okudala naye nga ate byebyo yafunye the beautiful one takyali muwulu alina omwana Mboko Fire tamanyi na reme mirundi 10 bamutalu kiboya Max Junior Ntambi jimisosikiriza mkome wano olunaku lwaleero tusobola okuba nti tweyongerayo naye nga Euro eri ku Fire Bonfire nzikiriza nkuteeke wano then nsobola okuba nti neyongerayo naye nga ate ekiri mu Uganda bino bya Airtel babyakinze data abadde wabwerere so obanga obadde offline byebyo bye bye for now.